wano Kalula asose nakanga musimanyi bajja kurwana ne tulinda kuruna kumbana arwana wa okubiri kati emyezi gigeze musajja kati kankuwa obubaka Nabbi Matayo sayo najja era mwaba mujjonkera mwesibenza bana Uganda bajja no kankulo ne serious note nasisinkanye omukumu era omwami alabanye expo kutumiddeko omulangira kwasajja yangambye soda ababantu babajja ku exportive ne bajjonkera musajja wa Katonda Matayo bagambe sayo na Nabbi akomawo ne bagenda wuli bana Uganda mbasekeredde kubanga mubukira ebigali ebitabatuusa gye mulaga babukira buli ekijja kati babukira Matayo mu Matayo agaba obugaga n'abaguza goro kumbe oli alese ka business kena yagala kufuna abaana bonna bawagadde emitima gyabwe minyivu twagala change buli omwe ina kyabalagamba bubweni bwanaalya nze ngenda kuvuga motoka bwanaalya nze ngenda kuzimba bangalo nze ngenda kuzimba kalina kwegamba byebiri ku mitima gy'abantu abasinga abantu tebagala nti just tebagala mwebembezi bagala kuva mu mbeera mbi obwavu bubalumye nnyo kyekiruma bana Uganda obwavu bwe bubalumye ne batulugunya bingi nabo kenyini betulugunya bana Uganda nga tebana tulugunyizibwa bintu birala bonna nabo betulugunya kubanga njagala mwana sodo soko tunule ku mulembe guno boraba video zona nuraba namawulire abaana bo bulenzi beba kyasinze okusaddaaka ba mama babwe batata babwe baganda babwe kwegamba bano obusungu abalenzi baffe bano obusungu bwe bayina bwonna ku mutima waliwo ekibapika Museveni bwe yava mu nsiko yalungamizibwa abasajja abaliko mwoyo wa Katonda neninda mpulira abasajja banayogera abaliko mwoyo wa Katonda ayogedde ekyokulabeko nawa asooka nti yali kabaka omusajja aliko mwoyo wani wa Katonda ekyo nekireka sijja kikomentinga munyo abasajja bayogeddeko nagamba nti abasajja abayamba Museveni okwata obuyinza buno omwe yaliko mwoyo wa Katonda yali kabaka naye kubanga ffena tukimanyidde ddala nti obwakabaka obuliwo bwakabaka bwansi si bwakabaka bwa Katonda si alonda mukulembeze oyo kuba bakulembera abantu yes Bible yegamba nti Katonda bwatakuuma kibuga abakuumi b'ekibuga bakuumira bwereere naye sebo kakati bwogamba alonda yalonda tuleete n'abasamize bano nti nabo ye yabalonda netugamba Mukama Katonda netusonga werinnya ly'omuntu ani atutulugunya netukwata erinnya lye tuliwandiika wali kyeri nga tufena tukunganya so Uganda yonna tulopera netuwandiika erinnya lye netulwandiika tulopa tulugwe tugamba ono atufukidde kyambika ono atulemeseza kulya ono atulemeseza kwambala ono atulemeseza genda mu butale Mukama Katonda afu tuyambo tugire amazima Katonda simuzibe wa maaso butamujjaawo so nga tunana tuka mukalo tusobanura kikola kati tusobanura kikola kati netwekunganya Uganda yonna netuwandika olinnya kyo gwe tulowooza nti oyo atulugunya gwe tuwandika anti kakati bana Uganda bayina gwe basongako obanga ye muwoze ne muwandikako obanga ye Museveni ne muwandikako jajjo oyo ntumwandi ne muwandikako ne mugamba Mukama Katonda mutwale wuno yatulugunya mujje mutwale nga namwe mumaze kubanga muri balongoofu mu maaso ga Mukama muri balongoofu mu maaso ga Mukama nimwe kunganya nga sikwesalamu tibasiramu kati kitegeeza temujja kikola kubanga ku mulembe gwammwe mwatandika dde okusinza sitaani mumanyi bye musinza kyovula mwerwanira entalo bana Uganda tusobola kwegatta abasiraamu ne mujja abakatuliki ne mujja abaprotestant abalokola abasamiza ababuda abatuve mu busibe abasimanyani fena ne tuwandika jjajja kakati mumala kufuuka bumu mwina kufuuka bumu ne mukanya tuyina kusinza ali waggulu ennyo yes atako sika ne mugamba tetujja kusinza Katonda w'Abawarabu tetujja kusinza Katonda w'Ababuda tetujja kusinza Katonda w'ennyanja kubanga wano mu Buganda kali kasoke njogero kyemanyi bo babawula oli Katonda w'ennyanja waliwo Katonda w'eggulu tumanyi gwe bayita ggulu naye Katonda gwe bayita ggulu waliwo tonda jjajja bulamu gwe nze nsinza jjajja bulamu oli asinza jjajja mukasa w'ennyanja oli asinza Katonda ggulu tewali kigenda kukolebwa gajja kusigala maziga mutegeera bulungi temuyina kye mugenda kukyusa ne bwe munayambala kala ya black ne mwambala red ne mwambala kala ki mujja kusigala mu maziga kakati bana abasadaakira bu Katonda bwabwe bajja kweyongera gula motoka ez'ebbeeyi bajja kweyongera okubabaka amamotoka kubanga sitaani akola kyeri teryamukuba ku mukono eyandibadde akutaasa ku sitaani gwe kenyini naawe osinza sitaani kati asinga amaanyi yatwala ebibyo mwena mukozesa ekyokulwanyisa kimu oli akozesa sitaani akubbye naawe ogenda mu ssabo banzi omusajja abadde mu majja je ne munanzibako ebyange ate ogenda ku muropa eri bajja kusanga munene
eri wasi magombe munene tokimanyi kiri mu levels eri nene baliwo ba devil worshipper kati gwo manyira kusinza obuzimu bwe wa mu butosowana kugulya kamotoka wano mpulya mugamba tistani agaba sente nayo yinzo kusanga omusamize ngamaze emyaka 7 nga asamira naye nga ayambadde nga terimu ekituli ninga nerugwa biragina yajja mu gavunza ambuga gavunde netugamba wakati olwekisa kya mukama kubanga yatukkiriza okumuweereza n'atuwa emirimu singa twajeewa tekyandisobose kubanga sometimes kiba kyetaaga kuteekamu akasente naye yali waggulu bw'aba akuwadde omulimu kubanga n'omuka gwosa yagukuwadde buli kimu gyakikuwadde n'amaanyi agakola agakuwadde so twasalawo muweereza amanya ndi tusimbwire Mirembe Robert omuweereza woyo mukama Katonda ali waggulu ennyo era nzize baweereza kubanga nze bwendaba y'ekijja mba nzize kuwabula bannayuganda bannange odukambiro kuwabula bannayuganda bannange bannayuganda balina ekintu kye batategeera Bannayuganda baagala enkyukakyuka mujagala nnyo 100%. Ekibaagaza enkyukakyuka si lwakuba nti bo baagala kukulembera nedda bannayuganda balina omuntu bo gwe balowooza nti ajja banunula oba obununuzi bannayuganda bonna balina essuubi okwetoola Uganda balina omuntu gwe basonga kwe bagamba ono ajja kuba mununuzi waffe yes tekyandibadde kibi bannayuganda bwe basonga ku muntu nti mununuzi waabwe naye musookenga mufuna obukakafu nti ono anaatununula obukakafu nga tubujjawo obukakafu musooke mubujja eri Katonda kubanga olina bagambye nti Katonda yakulembera byonna omanyi Katonda ono yalyoka abeera mu nsi ey'omwe mu nsi ey'ekyama kitegeeza nti ababa bakkiriza Katonda basobola okugenda ne bamunoonye kubanga bwe tunagamba nti Katonda alina wasangibwa buli omu asangibwa bajja n'okutuuka kwagala kumuggyako obulago sina kindi kumugya ku ntebe yes singa Katonda yali alabise nti alina waatuula bandi badde bamunyeekera bagamba kule bibatuukako Katonda oleka otya kino nekintuukako osaana ofe kati Katonda ye ali mu kifo ekyekusifu kati gwe ayagala kwogera naye osooka kuba mulongoofu ng'omanyi okwogera nga weeyisa bulungi Katonda kubanga ye mutukuvu olyoke oyogere naye oba olyoke oyobategeera kati abantu abasinga bamanyi nti Katonda ayita musapule okwogera osanga oli ayambadde sapule kubanga tula abasiraamu balina esapule abakatuliki balina esapule balina abukarizimatiki abantu balina obuntuntu bwabwe abasamize bo balina mayirizi balina amayembe kati bo abasamize baalalukira ddala bakimanyi nti Katonda ayogerera mu mayembe abo bakozi ba Katonda beeyita bakozi ba Katonda sebo bobera musoba bagamba Katonda ng'ali wamu naawe bigenda ttereera kakati yensonga lwaki abantu bandeeta akamanyiro bakaleetako Katonda abantu baagala bagende basiimye oba muganda waabwe oba wabeera wa kika kyabwe muganda oba musoga oba mukigo gwe baleeta bagamba mukama ffe twagala otulonde ono ye mununuzi waffe tebakkiriza kuwa mwaganya Katonda asobola obalondera omwebembezi abantu tebandiganye bwe balaba omuntu abanyigiriza kyandisaanye ne basaba esaala bagamba mukama Katonda tukoye tukunyigirizibwa tukoye embeera embi tetulya abantu babbibwako amataka nga mbutuufu abantu bababba bambi abantu bakubwa emiggo naye abakubiddwa emiggo baani abakubiddwe emiggo bagikuba baani tujja kuddayo emabega si yandibadde kubanga ebyokulabirako kibe kirungi tubireeta waliwo omusajja bamuyita namulabye ku channel ya Kimera Media oba bamuyita Kimera Media yabadde agamba ki omusajja oyo namulabye mu Katonda amutumya asabira wa mugerwa wali Katonda ndowooza sebo bw'onoolaba video eno tonyiga kubanga twagala kulaba ensobi zikolebwa abantu nga bazembu Katonda abatumye kubanga omusajja oli yagambye asabira mu church oli mugerwa yafiira mu accident wali mbiko yagambye nti family ya Museveni egenda kujjulamu ebikere ekyo kya bulimba wa Museveni tewagenda kujjula ebikere watyanga gwe wakanya obunabbi Katonda bwe yestude neyewera omwana we nabagambye nakugambye nti twogera amazima omwoyo omukama asigala mwoyo wa mukama omuntu bwayogera
Twino okulaba ne tulaba nti ddala Katonda yamutumye nga tetuliyo kubanga Katonda yatuwa discernment, the spirit of discernment. Spirit of discernment Katonda amuwa abantu batono nnyo asobola okuyitamu n'akakasa nti kyekikolerwa. Mujje mutunulire video yagambye nti ye musajja ali mu myaka 45 ye yagambye nti Katonda guno omulembe gwaffe yagwisa omulembe gwaffe Katonda abatumye ye mulembe gwabwe unagwisa omulembe kitegeeza ajjemu jjajjawe najjamu taatawe najjamu bajjajjabe wonna nabajjo bolusi mulembe gwabwe songa guno omulembe gwe tulimu gwe tusabirako nti omununuzi anaatujja mu mbeere gye tulimu twetaaga Katonda taliko nti mbaani mukadde wa myaka 7 myaka 4 myaka 3 5 kubanga osanga omwana wa myaka 20 ninga bakaddebe myaka 7 myaka 5 kati Katonda ajja kujjamu omwana ono mulembe gwe bajjajaba batta abajjewo nedda tekisoboka ati ogwo bunabbi nsooka bukuba tebuvudde eri Katonda obala okuba tewabwagadde ensonga lwaki ugambe sikugamba sabwagadde n'ayogera n'ekyeyogedde n'agamba nti Museveni bwe yava mu nsiko yalungamizibwa abasajja abaliko omwoyo wa Katonda neninda mpulira abasajja banayogera abaliko omwoyo wa Katonda ayogedde ekyokulabeko naawa asooka nti yali kabaka omusajja aliko omwoyo wani wa Katonda ekyo nekireka osijja kikomentinga nnyo abasajja bayogeddeko n'agamba nti abasajja abayamba Museveni okwata obuyinza buno omwe yaliko omwoyo wa Katonda yali kabaka naye kubanga ffena tukimanyidde ddala nti obwakabaka obuliwo bwakabaka bwansi si bwakabaka bwa Katonda si alonda mukulembeze oyo kuba bakulembera abantu. Yes, Bible yegamba nti Katonda bwatakuuma kibuga abakuumi b'ekibuga bakuumira bwereere. Naye sebo kakati bwogamba alonda yalonda tuleete n'abasamize bano nti nabo ye yabalonda. Nedde ebintu ebimu bannange ebintu ebimu waliwo ebintu ebyajja wano ku nsi nabyo birina obwakabaka bwabyo nga byajja bintu kati katugambe nga Lucifer bwe bamugoba wali mu ggulu bw'osoba kubikulirwa 12:7 egamba nti omulabe Sitaani agize mu nsi n'obusungu obungi negamba nti naye bamuwangula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo kya Katonda ne bakyawa obulamu bwabwe okutuusa okufa. Waliwo obwakabaka obujja wano ku nsi nze nabagamba nti sijja kutya sijja kwetirira obwakabaka bwonna okwetooloola ensi yonna tewaliyo obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda bwakoma luli Yesu kye kyamuleeta obwakabaka bwa Katonda bwali bukomye abantu bali bajemye bali batandise kuweereza Sitaani nga kabaka yateeka obwakabaka ne bamenye endagaano kati okuva Yesu wagenda ku lusala obwakabaka bwonna obuliwo bwakabaka bwa Sitaani kubanga lwaki Yesu ye yakomeekereza obwakabaka ye kabaka w'abakabaka kabaka w'abakabaka kitegeereza buli yabwe ofiisi zonna ez'obwakabaka tezikyakola buno obwakabaka obuliwo Sitaani yabuwamba bwonna tewali kabaka Sitaani yawamba buwambe teyabutonda yawamba buwambe teyabutonda Katonda yali ataddewo obwakabaka obugendera ku mateeka ge kati abakabaka bagenda ku mateeka Katonda tebakyaliwo kubanga bw'otunula emikolo egikolebwa mu mbiri z'abakabaka bonna okwetooloola ensi olabye n'eri gye babadde bakola eri Vatican nabo era basigala mu luyo lw'obwakabaka kubanga babadde bakola byonna bivoola Katonda oli mutuukirivu abakiikirira kubanga olumu Papa yayogera n'okwogera n'agamba nti Katonda nti Yesu yalemwa ku musalaba yalemererwa ku musalaba kakati ddala bw'oba ogoberera Mukama Yesu osobola okugamba nti yalemwa. So twagala kwogera ku mbeera eno nti kubanga Bannayuganda sawa zino tuli mu kwetegekera akalulu ka 2026 twetegekera nsasage katandise dde era sawa zino abaana bonna bawagadde emitima gyabwe minyivu twagala change buli omu alina kyabalagamba bubweni bwanaalya nze ngenda kuvuga mmotoka bwanaalya nze ngenda kuzimba bangalo nze ngenda kuzimba kalina kwegamba byebiri ku mitima gy'abantu abasinga abantu tebaagala nti just tebaagala mwebembezi baagala kuva mu mbeera mbi obwavu bubalumye nnyo kyekiruma Bannayuganda obwavu bwe bubalumye ne batulugunya bingi nabo kenyini beetulugunya Bannayuganda nga tebanatulugunyizibwa bintu birala bonna nabo beetulugunya kubanga njagala mwana sodo osooka otunulire ku mulembe guno bw'olaba vidiyo zonna n'olaba n'amawulire abaana b'obulenzi be bakyasinze okusaddaaka bamaama baabwe bataata baabwe baganda baabwe kwegamba bano obusungu abalenzi baffe bano obusungu bwe balina bwonna ku mutima waliwo ekibapika
singa mubadde mwagala obukulembeze obuvudde eri Katonda ne tugamba nti Uganda is a part of Africa. Twine n'engombo yaffe negamba nti for God and my country. Yes. Ne tulaba nti Uganda otambula n'otuuka wali n'osanga musumba banabbi batume kyogamba nti tetwandibadde ffe banadi kale ffe abantu ba Katonda tetwandibaddeawo nti bakyesirikira. Kyekiri kye nagambye obumu twandikoze kye twalikoze ffe Abannayuganda twali kuteefe nga church ne tugamba government please tutaddewo okusaba kwa Uganda yonna tekuliko kwesala muba musiramu oba mukatolika of Service Day nedda bwe tuba tuli ba mwoyo ddala tusinza Katonda mwoyo ne mazima ne tugamba nedda kimara tufunye bamusubira mu bbwanga batufuze bubi batubyeko amataka gaffe batuteke ebibanja byaffe basibya abantu bafu bagweredde mu komera ne tugamba ffe abatuukirivu abalungi abakkiriza Katonda ne tugamba Mukama tuzze mu maaso go. Ojukira wali mu Jona 3 onda yatuma Yona namugamba genda mu nsi ye Ninevi obagambe bayingire mu kusiiba n'okwenenya kubanga batabikole ensi eyo ngenda gizikiriza. Jona kenyini naye yagaana nagende Talusisi olw'ebigendererwa bye ebirala naye bye yali atunulidde yagaana kugondera eddoboozi lya Katonda. Bwagenda Talusisi kumanya Katonda wa buyinza n'agamba ojja kugenda y'olimba. N'aleeta embeera mu lyato nga bw'aleese embeera mu Uganda. Kati eryato ya Uganda yembeera nebaluma enjala embeera embi abavubuka tebalina mirimu okutusiba mu kkomera eryo sebo embeera yatuukako Jona ng'ali mu lyato. Embeera bwe yanyeenya eryato n'eryenyeenya eryato abasajja abali mu lyato mbagamba bulijjo nga tekibeera bwe kityo. Tukuba akalulu kitegeeza mu omulyo omubi ali mu lyato muno omubi tali walala tali mu nyanja naye ali mu lyato nibakuba ettomu bali bakyakuba ettomu omubi n'avaayo n'agamba mbega yide yenze munkwate enyanja eryakutereera munkwate munsuule mu nyanja kubanga nze Katonda antumye enjeemi. Kati ne Uganda ekisumbuwa Uganda ekibuza abavubuka emirimu kibireetedde abantu enjala kireetedde abantu okubbibwako ettaka lyabwe kireetedde abantu kwegamba okubasoma obutali butuukirivu bwe bubasumbuwa Bannayuganda mbabuulira amazima. Mwe abali eyo abawala abalina obusungu ku mutima abasajja abakulu abalenzi abambadde amasuuti manyi mubifu mwetegedde nti kulwanyisa Museveni gwe mwetegedde si kye ekizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda butali butuukirivu mwe bwe mulina. Kati nga temunagenda 226 mugamba mugenda kusindikiriza Museveni aveewo mwe musooke mujjewo butali butuukirivu mu maaso ga Katonda. Kubanga Jona yegamba bugambi bantu n'agamba temutawaana kutisa bantu babandi okusuula yenze mujemu munsitule munsule munyanja bamusula ne bamusula yo Katonda n'agamba sijja kufa yali ategese ekyenyanja kirukwata ne kimumira okutuuka bwe kyagenda kimusesema Talusisi we kyamutesema Talusisi n'agenda n'agamba we Talusisi n'agamba bwati wayogera Mukama Katonda agambi Katonda agenda kuzikiriza eggwanga lyammwe musiibe n'embuzi tiyina kulya embwa tiyina kulya omwana bebe tayina kulya enkoko tiyina kulya tewali kiyina kulya. Bwetuke nevi embwa yasiiba embuzi nesiiba akabindu kasiiba teri kyalya n'omwana owali mu lubuto teyalya kubanga mama waba yasiiba naye tiyalya. Ne bagamba Mukama tusonyiwe embeera eno bwe bamala okusiiba Mukama Katonda n'aleeta ansa n'agamba abantu bange nga bwe mwenenyeza siibasaanyeewo. So kati Uganda mwokwetegekanga mupakidde kutya z'amayinja mbu mugenda kola ki mugenda kujja Museveni mu ntebe mulowooza amayinja mukoze gaali nti mugenda kujja Museveni mu ntebe nedda Museveni si ekizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda bwe butali butuukirivu mu maaso ga Katonda. Ani yabuleetawo ffe obutali butuukirivu ffe kenyini bali abakulembeze baffe mu Katonda obutali butuukirivu sijja kusosola mningamba nti abakulembeze kubanga abakulembeze ffe bakulembeze kubanga ojja kusanga chairman ku kyalo n'osanga member of parliament era muntu ffena tuli bantu. Kati obutali butuukirivu sijja gamba abakulembeze be babuleeta obutali butuukirivu bwaleetebwa abantu. Kubanga bwe mbeera mutali butuukirivu Katonda naye abawo omukulembeze atali mutuukirivu abatulugunye.
ajja kulirana akuletera omugaga akuliranye atandike ng'asala kakabanja kompolampora ng'asala kompolampora ng'asala kompolampora okugenda okukana ng'akimazeewo ekibanja kyo tekisoboka mukulembeze basigala nga bafutubaddeko naye nga Katonda yamuggyako dda omukono gwe omukulembera ku bibiri lwabi nga Katonda asobola okuggyako omukulembeze omukono gwe omukulembeze ono n'asigala abatulugunya mu linnya lya Sitaani kubanga Sitaani ye talina nyumba yankalakaliya gyogamba gyatuulamu Sitaani bw'aba akola ebikolobero n'akola emirimu gye agikolera mu bantu olina osanga omuvubuka akuteeze ng'engombe n'akulya embadiya n'akuggyako akasimuko kati otumuyita Sitaani mwakoledde kati bwakubbako akasimu abantu ojja kawulira bagamba nti obukulembeze obubi anti kiveera mu bugula byakukola insecurity nedda akati abantu bano obutali butuukirivu bujja butya nti omuntu buli bw'ogaana kusinza Mukama Katonda mu mazima kubanga abantu abasinga twagala kusinza ssente so kyova olaba nti Sitaani atufutubbalako fe abantu bennyini fe naffe tetuli batuukirivu abakabira Katonda nti atuwa omukulembeze omutuufu fe tuli batuufu fe twetaaga nga Uganda yenna kyetaaga kukola nga Jona bwe yagenda n'alangirira ne tusiiba ne tugamba Mukama Katonda ne tusongawo erinnya ly'omuntu ani atutulugunya ne tukwata erinnya lye tuliwandiika wali kyeri nga tufena tukunganya so Uganda yonna tuloopera ne tuwandiika erinnya lye ne tuliwandiika ne tuloopa tulugwe ne tugamba ono atufuukidde ekyambika ono atulemeseza kulya ono atulemeseza kwambala ono atulemeseza genda mu butale Mukama Katonda waffe tuyamba otugirewo amazima Katonda simuzibe w'amaaso butamuggyaawo so nga tetunatuuka mukalo tusobola n'okikola ne twekunganya Uganda yonna ne tuwandiikawo linnya kyo gwe tulowooza nti oyo atulugunya gwe tuba tuwandiika anti kakati bannayuganda balina gwe basongako obanga ye Muwooze ne muwandikako obanga ye Museveni ne muwandikako jajja oyo ne muwandikako ne mugamba Mukama Katonda mutwale wuuno yatulugunya mujjeo mutwale nga namwe mumaze kubanga muli balongoofu mu maaso ga Mukama muli balongoofu mu maaso ga Mukama ne mwekunganya nga si kwesalamu nti basiramu kati kitegeeza temujja kikola kubanga ku mulembe gwammwe mwatandika dde okusinza Sitaani mumanyi bye musinza kyovula mwerwanira entalo Bannayuganda tusobola kwegatta abasiraamu ne mujja abakatuliki ne mujja abaprotestant abalokola abasamiza ababbuda abatuve mu busibe abasimanyani fena ne tuwandika jjajja kakati mumala kufuuka bumu mwina kufuuka bumu ne mukanya tulina kusinza ali waggulu ennyo yes ne mugamba tetujja kusinza Katonda w'Abawarabu tetujja kusinza Katonda w'Ababbuda tetujja kusinza Katonda w'ennyanja kubanga wano mu Buganda kali kasooka enjogero tukyemanyi bo babaawula oli Katonda w'ennyanja waliwo Katonda w'eggulu tumanyi gwe bayita ggulu naye Katonda gwe bayita ggulu waliwo tonda jjajja bulamu gwe nze nsinza jjajja bulamu oli asinza jjajja mukasa w'ennyanja oli asinza Katonda ggulu tewali kigenda kukolebwawo gajja kusigala maziga mutegeera bulungi temulina kye mugenda kukyusa ne bwe munayambala kala ya blaaka ne mwambala red ne mwambala kala ki mujja kusigala mu maziga kakati bana abasadaakira Katonda bwabwe bajja kweyongera gula motoka ez'ebbeeyi bajja kweyongera okubabbaka amamotoka kubanga Sitaani akola kyeri teryamukuba ku mukono eyandibadde akutaasa ku Sitaani gwe kenyini naawe osinza Sitaani kati asinga amaanyi yatwala ebibyo mwena mukozesa ekyokulwanyisa kimu oli akozesa Sitaani akubbye naawe ogenda mu ssabo banzige omusajja abadde mu majjaje ne munanzibako ebyange ate ogenda ku muloopa eri bajja kusanga munene eri wansi magombe munene tokimanyi kiri mu levels eri nene baliwo ba devil worshipper kati gw'omanyira kusinza obuzimu bwewamu obutosobola na kugulira kamotoka wano mpulira mugamba Sitaani agaba ssente naye oyinza okusanga omusamize ng'amaze emyaka 7 ng'asamira naye ng'ayambadde nga terimu ekituli nga ne Rugabira gina yajjamu mbuga gaavu ne tugamba wakati kati ogamba bajjajja bagaba ssente kati ziruwa mugagga taba na nyambala bajjajja bagaba ssente kati ziruwa kyobula abaana bammwe beetegese 226 mubasindike bagende kwa protest vote kati ya protest vote bw'okivunwa kitegeeza ati
okuwakanya akalulu oba akalulu akokuwakanya tuve wano akalulu akokuwakanya tukalonde tubeerewo tukakuume tetuva ku polling station. Lwaki omukulembeze oyo lwaki naye taleeta mwana we Kampala n'amutwala ku suite naye akole protest agogo n'amagye gagenda kujja gabeewo Bassaloomu Basuubi lwaki omwana we n'abaganda be ne maama we kubanga be bagenda kulya ku sente ezo kubanga baani abatambulira ku Amadi Vehicle sibe babisi atambulira mu Amadi Vehicle bambi alina emmotoka ze olina eziescalade kyogamba ayiza butatambulira mu Amadi Vehicle eri ekola mirimu gya ggwanga twagala mu kifo kyogenda kuttisa abaana baffe abavundira mu makomera kululuwo gwe abambaza busuti obwa redi twagala osooka ojjeyo family kubanga yagenda kulya ku sente kubanga amataka ge wagula n'ebizimbe byoyina bivunaanyizibwa ku baani ku family yo gyoba ojjayo yeba etandika kwekalakasa basooke bagikube mutiyagasi naye kawulire naye abaana baffe babatadde mu kkomera basibiddwa bavunzi olw'okuba bagambye tebagenda gaggawala nze mbalaba abavubuka bagamba Bobi Wine singa alidde singa adde mugaga singa neevuga kati wa eri bizinensi politics kadate game so mwagana yajja alete family so bana Uganda abavubuka abato mwebereremu waba ne Uganda nekirala muina amaro manji oli bwavaayo nalete kitira kitegala kibicho kigenda banuno alese kibwaki alese kwa kifana nchembwa acyambaze kivuye kigende banu mujja ne musinze ekyo kigenda kubawo ubugaga kakati obuzibo buli kubana Uganda nabagambira ntiembe obwavu bwe baletedde ekyo okugamba nti balindiridde omununuzi wano kansoke nkuwe ekyokulabirako wana abasajja babadde badduse bona beyeyo ewa Matayo bamutwaliwo wakakadde obukadde bibiri obukadde busatu nga bamanyi nti kuba abamu ne bava ne mu bulokole ne bagenda ne bakwebuuza musajja tulabire muntu kati ali luddawa akomawo saawa yonna bategeeza wano Kalula asose n'akanga musimanyi bajja kulwana ne tulinda ku lunaku bana alwana wa okubiri kati emyezi gigeze musajja kati kankuwa obubaka Nabbi Matayo sayo najja era mwaba mujjonkera mwesibenza bana Uganda bajja no kankulo ne serious note nasisinkanye omukumu era omwami alabanye expo ntumiddeko omulangira wasajja yangambye soda ababantu babajja ku exportive ne bajjonkera musajja wa Katonda Matayo bagambe sayo yona nabbi akomawo ne bagenda wulire bana Uganda mbasekeredde kubanga mubukira ebigali ebitabatuusa gye mulabi babukira buli ekijja kati babukira Matayo mu Matayo agaba obugaga n'abaguza gorod kumbo oli alese ka business kena yagala kufuna n'abaguza gorod emitwala 3 nina yamba abantu asinga abasumba ababbi abantu point abayamba ki agatoka kutuuse uliriza ayamba abantu yes abayamba atya bannamago yasoma waliwo omuntu okumujja mu kinnya ekinnya kile kitawate n'omusuula mu toyi katoto boyamba otya kati waliwo bambi nga mukyala nja kumwogerako liizi oyo yawo obujulizi bwe bwali bwamanyi Katonda yamutaasako omugundi omusiraamu yali agenda kumutta yaleeta abagundi Abaethiopia bajje bamugule Abatanzania bajje bamugule Katonda omanyi yamukweka mu nju ngaleeta Abatanzania bajje bamugule bwe yabaleeta saa 6 Katonda namugamba genda mukasonda wali owekweka abasajja banoonya liizi mu nyumba n'obwana bwe bwonna naabula Katonda yamutaasa daba gwajja nagwa ku musege gunugu Matayo agese mu Katonda w'emisira azze kumuyamba abantu bwe bajja bava mu Katonda ne bagwa ati nabana Uganda bagala nnyo ebyengedde tebagala kwengeza naye bagala ebiwedde okwengera bajje balye buli bana Uganda eno kana akazanyo ka politics tikagenda kujja mbwavu fa ku mudaalago ogenda kujja wekalakaze ko Bobi Wine bakusiba kutwali mu komera yasigale nga gaggawala abaana be nga baliwo bweru bizimbi babazimbidde gogenda ovundire mu komera wano kawuma bodyguard we Bobi Wine ali luddawo namulaba juzi wano Bobi Wine si ya government yebiri no uliriza namulaba yegayirira wano na gundi wono prime minister amuyambi kati bwembanga nze ndi mugagga wali bodyguard wange nofa era ndi wadembe gya nengule nyumba ya milioni 3 kubanga tekikyali kizibu eri Bobi Wine milioni 3 n'abaana bangi bayamba waddo inabo oyambi ono yali bodyguard wo mu amanyi atayambi bantu soko tweba ayamba bani kali bayamba abaana sebo abasibe tuweyo mu bwatyo ngamba bwagulidde nyumba mwano bali yali asana kubagulidde n'abatera ona ka business kabayambi ekyo kye kikulaga nti Bobi Wine tayina mulamwa just yali wo kutisa abaana b'abandi tayina bantu bagenda
lwaki tone atonata njagamba koza atona blaming ono koza nga onata yeta oyino kunonya koza which is the causa who is the causa and who is the killer who is the causa who is the killer before the killer who is the causa after the causa who killed kakati gwe noje wange kakati katugeze wange nze wange mfunyo obutubo bwa milioni zange 5 nzitereka mu nyumba gwe noja kuziba n'enkutta kati gwe tsigweretedde kutta kubanga oli mubbi. I'm fighting for my freedom. Freedom oginonyeza wange. Freedom kufoleza bali lwakitula. Bana Uganda njagala mwe. Uganda ya Museveni. Bana Uganda nze jagabe Rwanda ko baba yafira gulu ite yafira wakitulu. Kauma yafira mu struggle yali ya Bobi Wine. Bobi Wine kati nganze ndi musajja mulokole. Bwe ndabo muntu wange ngo yabadde ku Rusegeri. Ngani na sente ezo bwe mara kuzijja mu kibino nezijja. Zibeera zaffe bana struggle. Nina kunonya oyo omukyala nemugulira nyumba ya milioni 3 nemuterawo na business olwokuba nina sente mugenda kuttanga nga nze bwengula mulwaki mutu kwegamba nze koza kubanga singa nze saavaayo nenjagala nenkola struggle bana abantu tebandifudde kubanga mbawe n'ebigambo nawulira juzi yagamba nti abaganda abavuma mu 7 abalonda mu 7 Basiru kakati kani imagine kubanga obo obuvaayo ekigambo